Mwebale nnyo kubanga mutugoberera oli ku Trust Media Uganda. Obulamu buli butya, nze Waswa Emmanuel ne ku Waswa Emma YouTube channel. Mukozi omulimu gw'amanyi okubanga mutugoberera bannaye mbatumiddeko ne mbabuuzaako mwena gye musinzirira. Nsuubira muli bulungi. We bwangeredde olunaku lw'olwaleero social media etandise okubanga eyaka omuliro olw'omusajja mukulu gwe nabagambako nti buli lw'oyagala okukola ebintu ebitajja mu myaka gyo ofuuka public nuisance. Omusajja eyabadde atwesibyeko amaze n'akola ensobi nga we nabagambako ku mmondo nti bujjako olunaku lumu mmondo bamukwate ng'alina ekisango kyalimu eky'obufere. Kati Lwasa yakatukoze. Waliwo akatambi akali mu kusaasana ku social media wonna, buli page k'otunula ya Facebook, buli WhatsApp, whatever wonna buli otunula, buli omu akusindikira kakiripu ako. Kakiripu ako kali mu seconds 3. Wabula nga kiripu eyo eraga omusajja omukulu, omunene, ow'olubuto, naye ng'alina otuntu tutini bwe tuti. Kiripu eno eraga omusajja amanyikiddwa nga Lwasa. Omusajja bw'omulaba omutwe, ebirevu, amayuuga, ogubuto okaddekadde, byonna biraga Lwasa yennyini. Era akatambi kano kali mu kusaasana ku speed ey'ekika ekya waggulu ennyo. Ekibuzo kiri nti ani yashuutinze Lwasa akatambi kano? Munnange ebintu bizibu. Lwasa ono yajja ku social media kuno mu bintu by'okusaaga. Lwasa ebintu bya Nabatanzi bino bireka byamuwunza. Kye kisooka kya byonna. Omukazi yamukyawa n'alema okumanya waajja. Nali manyi nti abantu balinamu ku ssente zibayamba batereeza ne bakola ebintu ebigenda mu maaso. Naye ssebo Lwasa baamugoba. Up to now obulamu bwe tebuvangako kubanga bulondoola Nabatanzi. Teyakoma okwo, kasi alooza ku mawulire amuluganinga galimu omuzimu. N'afuuka socialite. Omanyi nabagamba no mu Uganda kyangu okukola erinnya. Keera bukezi weeyambule, otambule ng'oli bwereere. Ensi egenda kukwogerako. Lwasa olw'okwagala okukola ebyekyana ekito, wuyo ku social media, ku TikTok, buli wamu, ayolesa laavu bw'agira bw'atukuba bw'atunyonnyola yakola ssente ze, alina omukazi amufumbira n'ebisigadde, kati laba byatuuseeko. Sisuubira nti Angel ye yamushuutinze akantu kano. Alina okuba nga bano abakyala bagenda bagulagula ku street. Alina okuba nga alina gye yagenza azungira eyo, omwana n'amutega essimu, n'eraalira mu nsawo nga kiri mu kukyuka. Nnidiza abasajja tezinyuma kutunulako bannange. Wano bye mwali mugamba nti bya Nabatanzi byasafeesinga nga mutuufu kanyuma otunulako. Newankubadde teyali yeye. Naye ntunuulidde Lwasa bannange ekibuto kikaddekadde, otuntu tutono, ebirevu bina birimu envi, ne bannange kikyo. Kibi nnyo eri omusajja omukulu ng'oyo alina abaana bali mu 13, ng'olina n'omukyala ewaka, kati n'osasira abaana be, n'osasira ne mukyala we Faith, kubanga Lwasa oba tugambe tutya. Kati kwegamba buli obeera mu mawulire n'ogalemeramu, those are the problems you face. Alina okuba nga bulijjo bino byagenda akola okuta Nabatanzi ng'eri ogwe kiruma. N'agamba tujja kufuna ekigenda okukusirisa. Oyo golaba yalangira Nabatanzi buli kimu, n'amulangira obutakola ki, obutamanya kufumba, n'amulangira okubeera omubi, yamulangira buli kimu okuba omubbi n'ebisigalidde. Bagamba embwa buli lw'ogirundula ennyo emaliza ekulumye. Kanazi okuba nga si Nabatanzi yamuseetinga, naye abantu oli n'agamba nti Lwasa ono yeeyita ki? Kangende mufune mukole ekyajabu. Kati amaliriza nga pride gy'akoze yonna, ebintu byonna byabadde ataddewo, trend gy'abadde aseetinze, amaliza agiyimuttako, kitegedde. So bannaffe twefuge. Emyaka gyo giba gyayitako ebintu ebimu byesonyiwa. Kyova olaba tuli abana abasajja abakulu abeefuula ba blogger, myaka 58 olemedde mu bintu byavubuka b'emyaka 2, oli muli otukooya. Kati ne Lwasa ndowooza buli mulimu n'empeera naawe n'osasulira ebibi byo. Kale kati omulindi Lwasa kyanabako kyayogedde kye kinajjako mu maaso awo, naye ng'ebifaananyi ebitiŋŋana bye bya buseeguseegu tetuyinza kubiteekawo byonna tugezaako kubanga tubibularinga olw'amateeka ga community guideline, kubanga muna ate bobiteekerayo ate oba YouTube no alphabet n'okumunnyonnyola. Lwaki wasudde ebifaananyi by'obuseegu ku kitimba? Nze Waswa Emmanuel.